Webale kubanga otambuliramu naffe ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Wabula oba tonnaba kubanga osubscribinga osobola okukwata ku ka subscribe button ako n'okwata ne ku kade ako osobola okubanga ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Wabula gwe yasubscribinga kyokola kya mutawaana nnyo era weebale kubanga otambuza message eno n'okubanga weekuuma ng'otambulira wamu naffe kubanga atuyamba okubanga tukutuusako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda watali kwekwasa nsonga yonna. Kyabadde nno kijjobi olunaku olwajjo bannayuganda we baataayizza Medi Nsereko Ssebuliba ono nno nga mukozi wa CBS era n'avaayo bannayuganda ne bamutaayiza bwe yabadde asala enkuubo okusobola okusisinkana President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula bannayuganda tebaamuganyiza kubanga amutuukako nga tamaze kubanga addamu ebibuuzo bye babadde balina okubanga bamubuuza. Mu bibuuzo bye bamubuuzizza bamubuuzizza ensonga lwaki takkiriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ayogera obanga akyazibwa ku mpewo eza CBS FM. Era ng'ono yalemezeddwako oba yakaziddwa enfunda n'enfunda era badde bamuzibidde n'ekkubo okweyongerayo gye yabadde asalinkiriza mu nkuubo era bannayuganda ne bamukwata n'obutambi. Akatambi ako ngenda kuba nga nkakuwa era bwe kati bwe kafaanana wabula ngenda kuba nga nkuwa eddoboozi lyako maasoko kaawo katono nnyo. Ekyasembyeyo kye bamubuuza wabula kye yazzeemu kintu kimu, yatidde okubanga awa information esingako ku eno gye yawadde. Ka statement ke yakoze yategeezezza nti bano ababuuza ensonga lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu takyazibwa ku media handles oba ama TV ne mu radio za Buganda kati nga CBS FM okuli 88 katonyeze 8 eyo y'obujjajja ne 89 katonyeze 2 eyo y'emmanduso nga kossa ne BBS Telefayina. Beebuuza ensonga lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu takyazibwa ate nga munnabyabufuzi mugundiivu nnyo ate nga mwana Muganda nga ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amumanyi bulungi nnyo era ensonga za appreciating oba amwebaza olw'egyo emirimu gy'akolera bannansi. Medi Nsereko yategeezezza nti bano ekibuuzo kye balina gy'ali bakisindikire Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ekitegeeza ya commandinga ani alina okubanga akyazibwa ku institutions oba media houses zino eza Buganda. Ekibuuzo wekiviirayo ne twebuuza ani avunaanyizibwa ku nsonga za BBS Telefayina egambibwa okubanga ya Bwakabaka ate nga ekugira oba tekkiriza bantu oba bannabyabufuzi Baganda kukyazibwa ku station eno. Kyekimu ekyolekera ku CBS FM. Wabula ngenda kubanga nsooke nkuwe akatambi bannayuganda ke baakutte Medi Nsereko Ssebuliba ne bamukazaakaza ensonga lwaki tebakkiriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu kukyala ku CBS FM ne kussa ne ku BBS Telefayina. Kambikuwe obiwulire byonna nga we yabyogedde n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Sikumanyi ki ekiriwo wadde ogamba ki wadde ki mbuulira ne ku peegi yonna jja nenkuwuninga Nsereko muyina vulugu gwe mukola wawaani tumakya nze Nsereko mmanyi todduka sigowandesewo Nsereko todduka nze njagala kuba president tomuyita pulezidenti nga bwajja ku CBS waayo obadde kinaawe rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja
abeera ku lukyendala kwabeera rediyo yange gamba buuza mayiga ndowooza ensonga muziwulidde bulungi nnyo. Statement gye yakoze abuuze oba yamugambye abuuze Mayiga, Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, nti amanyi ensonga lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa kubanga akyazibwa ku rediyo ya Buganda kya Basafama ne ku BBS Telefayina. Medi Nsereko Sebuliba yategeezezza nti ye tamanyi wabula babuuze Mayiga lwaki Charles Peter Mayiga gwe bagambye okubanga bamubuuza 45 ku lwaki omwana wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa kubanga akyazibwa ku CBS FM ne BBS Telefayina radio ne TV ezo Buganda. Bwatyo bwe yategeezezza, naye in actual sense omuntu oba otegeera ki ekyaviiriddeko Medi Nsereko kubanga akola ka statement ako ke yakoze. Ekigenda mu maaso ffenna mwenna mukiraba bulungi nnyo bannayuganda era mukimanyi anti President Robert Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa kubanga oba taweebwa mukisa kubanga ayogera nsonga za ggwanga ku rediyo yonna Kebe TV. Olw'ensonga nti byonna oba radio ne televisions oba TV ez'enjawulo ezibadde zigezaako kubanga zikuba akalango nti bagenda kuba nga abakyaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekyamazima from nowhere babadde nga shows zino bazijjayo nga beekwasa ensonga ezitali zimu. Okujjako gye buvuddeko Radio Simba ye yavaayo ne wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu omukisa okwogerako eri bannayuganda, naye era nabo baali batiisibwa okuggyibwa ku mpewo kubanga radio ezisinga obungi bonna kye basinga okubanga batya okuggyibwa ku mpewo oluvannyuma lw'okukyaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu okunnyonnyola bannayuganda ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyabwe na ki kye balina oba kye bateekateekedde eri eggwanga lyattu erya Uganda. Sigenda kubanga nnyongerezaako naye nga gwe alina amatu awulire osobola okubanga ofumiitiriza. Ffe tubikuggyirayo ne tubikuteera ku mmeeza gwe nno owe oba ofune endowooza yo ku nsonga eyo gye tuba tukugambyeko otegeere ki ekituufu kubanga of course n'ebyokwerinda byaffe waliwo ensonga ezimu ze tuba tasobola kubanga twogera naye nga tukuleetera idea oba kyewandiise entandikwa gy'oyinza otandikirako okumanya ki ekiri emabega w'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Atakuumira mpeera abankuumire wabula gompya nsabe subscribing akwate ne kadaako osobole kubanga oteekako notification ofune obubaka bwonna bwe tubataddeyo nti waliwo video oba amawulire ge tuba tutaddeyo wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda.